Kopulo, Yagamba. Girl, you know you're bad the gold. When you want touch the ground, girl, you know you're bad the kungo. Kute wasi. Mama, this is bendo. Yandem Sadonia, Mr. Bartender, please, Restaurant, Benson, Bima, and Tama, ready to get up and the big year go in at the summer. Galawana, get you one of them again and speed up, it's like a donut stick. Couple. Alright, akaimba kalungi okuva wamana mlenzi cautions. Alright, tukomyewo mu show yaffe The Facts Saga only on Slow TV. Omulabi waffe omulungi wa Slow TV tukwanirize akatweyungako wamu naawe yazedda. Tukomyewo again Sheikh Love in action bakusazeeko wamu ne Shadi baby yo tukwaniriza mu show yaffe The Facts Saga era nga nange sirinze kandi ne mwana munezi neyongeddeko erinnya eppya yenze Mr. Facts Saga. Anyways, Magnetic MC aka the Chief Judge, Mr. Bombastic, nenga neyongeddeko nerinnya eddala Mr. Facts Saga. Musibye mutya abatuwuliriza era tubasuubiza tugenda mugenda kunyumirwa show y'olwaleero kubanga agenda kwera amasannyalaze nnyo kiri kikyashadira tewali mwana gwo engeri gye twakava mu kisiibo ekyaba ekyabasiraamu naye ng'ageni tuli mu Holy Week ey'abakatuli kikyemanyi batya kontinuinga n'ekisiibo kyabwe paka I think Friday batemanya ekisiibo kyaweddeku soko tubuulire wetumala sawa yakola wanyenyeze tabikolo wenalabidde nekya eno weekend is esiriiwo pozitiwa tugenda Jerusalem omulokozi gayingirawo. Anyways, bana abalabi baffe abalungi aba Slow TV tubaagala nnyo. So olunaku olwaleero tugenda kwogera ku the Holy Week as we are heading to Easter Sunday. Bannange nemutampita you guys, my viewers, nemutampita abalabi ba Slow TV. Nayeroza ninagwe esimu yebe okimanyi ekyokola kiri kimu okimanyi ku idi najjako essimu niye ng'olwaki ojjako essimu nagenda nentuuka nga messages eziri ku WhatsApp location nengamba ajjako essimu asiiga leero bagambye nabagenda zigaba mu lulimi baluyita batya waliwo olulimi Spanish location mwezigenda okugabirwanga n'abasalamu abaana basusiza violence sagala kulima bagala speaking in tongues. naye nga how are people preparing banaye abantu mwetegese batya omanyi twali mu idi week eyo nga ndaba messages ziyitingana banaye abaaya njagala abaaya omwana nga mukatuli kingabbunda ekkanzu ye okimanyi abasiraamu babaipinga nnyo idire nebabeera ku habaya naye twazitandika nozabula wikisinga bbiri etuuke naye siwulira yanyega oba bo tebambala soka olindekobambala waliwo enengoye barebrand zoredi zibeerayo bambala oredi ziri mu kati kambuze omusiibi ali eyo katugezeyo as a girlfriend boyfriend omusaba lugoye kyolwa Easter Nena mubibuuze nze era bikebera mwinawo protestant ku seeti oba kiteeteeyi oba kanzu oba gomesi oba kadde nomulolonigwezi bayita kadde mbadde manyi ye gomesi eba eyagala okufaanana gomesi naye nga yo teriimu kisipi kinene ekisiba gomesi kati bayita kadde lususo ogiteekamu lastika n'omwana nasongako ya wesilayini awo n'ogamba wulana fana n'agamba naye ng'omulabi waffe wa Slow TV sooka otukubireko otubuulire girlfriend boyfriend wamusabye ekyo ekyokusabiramu ku Easter nga wakati nga atubuulira boyfriend yamusabye eki gwe girlfriend are you ready okugenda okufumbira boyfriend ku Easter tolina bazadde musaaganyo boyfriend oba tolina bazadde ekya boyfriend ate ekyokufumbira
kufumbira boyfriend simanyi oba kijja kozi bwe tuba tetuli married lwaki mba nkufumbira tolina bazadde tolina wafaomusajja kyamuziza kikulu nnyo waneeno woba oyina olagira nti onoobeera mukyala mufumbi mu maaso wali wano oba olina okufumbira emmere newo mukusinga ya KFC era atagenda sekiwalinga mufumbo ku Easter ng'otogenze kufumbira boyfriend simanyi kuba abaana balirede bagalogeno era Shaggy Baby simu yebeereko nyinza okukubira nambemuko nti gumite fenga abasiraamu twagala zira occasion nina okulya emmere yewammwe nendya neeya mukwano gwo neeyawa bagirlfriend wo nze wendi bwe kiba kikwatagana ku ssimu ku mmere allocation teekako buteesi naye mukimanyi okumanyi Easter abantu tufokasinga nnyo ku kulya but there are different activities taking a place mu budde wa Easter abantu bakola activities nyingi kati mulimu abantu abakola charities nagamba nze kati Easter yange ngenda kukolayo charity ngenda genda like mu babies home ngenda genda like mu safe space like sanyukeko nawo those people ababa tebasobola ate bo okwetuusaako mmere ya Easter kambuzayo ekibuuzo magnetic like fenga ffe tuba mu kisiibo kyaffe tukkirizibwa okuyamba abanaku okusiibulula abantu is this the same thing ne ku Christians anti kakati mwe musiba ekisiibo musiba kiri dry sibo kiri ate kati ffe kyetusiiba tekibamu kusiibula naye ate kati engeri gyetubagoberezi ba Yesu Kristo omwana Katonda omugwati kati oli kyayogeddeko ekyokukola charity it is another way of showing love and mu Christianity tetukkiriza nti Christ is love. You understand? So kati ogenda okukola charity is another way of like olinga atambulidde on that person that you are following ebikola kwane yabikolanga ate kakati kuno kuba yetutukkiriza nti ku Friday Yesu yattu Easter Sunday n'azuukira nfuna bulungi kakati twanga abajaguza okuzuukira nga Yesu kati kyonna kyokoze kasa kibeera nga kikola kirungi obanga celebrating the resurrection of Jesus Christ. So like Easter like twins ogamba people give out gifts and sell it as families twina families big families they say like bagenda kwe gifting like wabelawo reward like nga ogamba kati nga abasiraamu asogamba ngenda wa zaka but ngenda kufuna empeera nange nebuuza kati nabo like webe gifting aga Jesus is going to pay me like kati tengera kyasabenga general when you do a bad thing in life you expect a negative response towards that what you have done. Ate ne bwokola ekintu ekirungi katsoke tuwumbulemuko kati nyo omulabi waffe omulungi wa Slow TV tova tukomawo nesho yaffe ya Francis. Kulikayo omulabi waffe omulungi owa Slow TV naye nga teweerabira tuteekebwamu omusimbi bannaffe ababulamu property consultants basangibwa Bulenga enamba ya simu ojja bogiraba ku screen wamu ne ba Storm Closet bakutuusaako engoye ez'akabi ng'omwana omuwala ayagala okwambala ngaaze oyagala okushaba stakinga especially for Easter go book your clothes asangibwa ku park enkadde mall. Kakati era mu ngeri y'emu ne Aki phone repair yasangibwa ku Namirembe Road ku Primera Hotel naye omukwateekamu akasente osobola omusanga ku Namirembe Road ekizimba kya Primera Hotel level 1 shop 28. Era omwana omuwala oyagala jewelry oyagala byakwewunda oyagala byakwekolako make up osobola okutuukirira Adia Beauty Plug oyagala musawo bulungi tuteekebwamu Jobin Bags awamu ne Shady Fashion tweyamba. So omulabi waffe omulungi twakomye ku mulamwa gwaffe nga tulina ekibuuzo from Shady Bay. It was all about
mbeera ki gye tufunamu from gifting abo be tuba tuwadde ebirabo tufunamu mbeera ki eri Katonda. So mwami Magireti kisooka otunyonyolemu ku kintu ekyo twade tukyakitwala mu maaso. Nadde nkyabanyonnyola nti abakkiriza tukkiriza nti bwe tugoberera yali mukozi wa mirimu emirungi yagendanga nakola charity yazibula abaziba amaaso ne baddamu ne balaba. So ati mu ngeri y'emu bw'obulesinga omuntu oba kyakulya oba lugoye oba omuyise ne mugendako out kati mulimu omuntu ng'oliye bw'omutwala out omuwadde essanyu likyasinze mugenda ku biiki n'akubamu amazzi awo ebyo byonna Yesu tabiyinaako buzibu era oba ogenda kufuna emikisa okuva eri ye bwe tukkiriza. So kati tukopa Yesu bye yakola bye tukola mu kaseera kano we baamuttira. Yatukkiriza nti ebikolwa ebyo ebirungi bye byaviirako kabaka Kerode okufuna obujja eri omwana Katonda ng'akola ebirungi ensi emwagadde abantu bamugoberedde kwe kumufunako obujja n'obukyayi nagwaki mbu yeeyita omwana wa Katonda. Kabaka Kerode muntu wa bulijjo ayogerwako mu Bayibuli yali obujja ku mwana wa Katonda Yesu. Mwana wa Katonda Yesu. Kabaka Kerode yali kabaka w'Abaju Jewish kingdom. Kakati yali w'amaanyi nnyo yali naggwano nga tagambwako obadde ki nga bw'ayogera nga mmegete kati ate awulira yuuno kabaka omupya akoze eki ng'ensi yonna gwoli mwana wa Katonda obadde ki kakati kwe kumufuna obujja naye mu Bayibuli bamuyandika batugamba nti kyali mu program nti yalina okuttibwa ng'emu ku ngeri y'okwongera okucommunicatinga Christianity to spread all over tulaba nti okufa kucelebratingibwa ensi yonna. So it is a communication nti yajja afiiririre ebibi byaffe era essaawa kati wali alina kibi Kwanza inganza Easter ntegeranga amazuukira ga Yesu. Andi bw'amala okufa ku Lwokutaano azuukira agenda okuzuukira nga teri alina kibi. Kati ogamba kati okutandika n'Olwokutaano ffenna tetulina bibi. Obulungi ennyo kubanga waliwo agenda okubifiirira byonna. Singa nno n'abasiba babeera nekyenyo kyenjagala okwongera okubasaba ate tuddamu kwonoona kati wabaawo ama Easter eddako omwaka naye nze ku Easter njagala kweyama yenna agenda ayagala out sigenda kukola charity omwana wonna woyagala oba osindikira kagugo mapu wawoodi mudakiika 5 kale okwederivalinga nga nzize kukuba mmere kulya mmere autu nze ndiwa autu teri kulya teri kigwe autu abadde kyota si mmere kastori efish oba chicken. Bannange abalabi baffe abalungi aba Slow TV mutegedde ekyo mukinootinge Magnet atutwala out bonna abana b'obuwala ku Easter nze mbalina era kati bulijjo mu comment section abaagala Shaddy Baby gwe noonya wengenda okubeera ku Easter ngenda bba naye waliwo no mu comment section fani wo bamuyita Hope ye agamba ku Shaddy kwe siva waliwo owa Shaddy bamuyita njagala mujjukira bamuyita Wizi yagamba ku Shaddy kwagamba kakati Hope bana nze mbalina ku Easter mbagala nange abanjagala Easter twesaleko wa bannaye simanyi nakumanya ati nze yengeri gyengenda okusinzamu omutonzi ate nkyayongerako outing sinnagimalayo Shaddy ne Shaki tebammala nkyayongerako ekyokusinza omutonzi mbadde mukirekeredde nnyo Easter simanyi lwaki mutunulira nnyo okulya kuno Easter naye nga tweweeyo tugendeko mu masinzizo bannange kera ku makya weekuba akawoowo
wunya bulungi kubanga ne Yesu yali azuukira Mangadalena yagenda ku mutanda Yesu gye yali ng'agenza omumutwalira obuwoowo bambi ebyembi Mangadalena agenda okutuuka nga omwana Katonda takyaliyo mu mutanda era ye yadduka emisinde atwalira abantu amawulire nti simusanzeyo asanga ekiyinja kye bali omutaddeko kiseseetuse kati okutuukiriza akabonero ka Mangadalena ndisazeeko obusazi ne muyita Manga twekuba akawoowo togenda kukalubirira banno ku kanisa ng'owunyanga kitooke kubanga tolina kawoowo konna koowunya kwegamba tubeere mu misa okuva ku makya tulina misa ez'enjawulo tulina ey'okumakya tulina eya mid morning paka lunch tulina eya after lunch afternoon prayers kale tulina n'aba overnight bannaffe aba bonadins ate bo basaba n'ekiro overnight ebeerawo lunaku ki olwa Easter lwennyini era bo bajja ssaba ekiro njagala mulimu n'abagenda osigala mu mayumba gaabwe nga basaba ekiro naye ng'emisana baasabye nga ffe tuli eri mu kuba pati kubanga Yesu tumucelebratinga mu ngeri zonna ye talina kkomo abakyakala mukyakale abasaba musabe kubanga mubyafaayo ebingi bye yakola yakwata amazzi n'agafuula ki era bw'amala okugafuula omwenge n'asooka awaako n'abaali awo abamuberezire ne batesitingako gukola ki guwooma gutya wali tegufa bakula naye kaali kawayini era kati kawayini mu Luganda ke bayita omwenge kaali kawayini turned water into wine anti kabayita kawayini bakasogola anti okusogola bakuyita okuyenga kati ekigambo omwenge kiva mu kigambo omuyenge kati nekifuuka omwenge ndowooza nyinyonyodde bulungi ensonga ya naye nga temwerabira don't drink and drive and don't drink below the age of 18 bannaye tokola celebrate carefully nga tolina gwolumiza kubanga ne ssemateeka wa Uganda n'ekiwandiiko kibayita Universal Declaration of Human Rights kikuwa eddembe okukola buli kimu kyoyagadde gwe kasita toyingirira mu ddembe lya mulala nti shedi yokutwala out bwe kiba nga kiyingirira eddembe lya Shakira kituwa eddembe naye ate kati onyinza obutakutwala kuba kira gwe kinyigiriza ati sirako bakasente tekisino gwe tugenda kunyigiriza nga nakutwala ale naddala nga kya outing tewali wagenda kunyigirizibwa nga lwaki oba onnemesa ogenda mu kasente ak'obwerere nze onnemesa fishi ey'obwerere oba obalakaki naye kati soyo twogere ne ku nsonga ya pamusande wali alaga twagirese emabega ekireetera kunyeenya amatabi ago Yesu agenda ayingira Yerusaalemi Yerusaalemi kyekibuga kiri mu nsi gye bayita Isirayiri Isirayiri njo yamugimanyi bulungi kati ayingira ekibuga bakiyita Yerusaalemi okyogedde bulungi mu Luzungu abanaakutegeera gye bakiyita Jerusalem kati mu kumwaniriza mu ssanyu eringi abantu bakola ki bamumenya amatabi baganyeenya kati kwe tujja akabonero okuganyeenya ensi yonna tubanga abaniriza Yesu mu kibuga Yerusaalemi onfuna bulungi kati kituleetera ate nekituvuga nekituleetera ku lunaku lwa Good Friday Kerode lwakola ki lwamutta olw'obujja era obujja bubi Shakira tobanga n'obujja Shadia tobanga n'obujja nja kusaba asonyiwa naye nga obujja otava katukoma kakati bwamala bamutta era bwe baali bamutta ku musaalaba yagamba ng'agamba kitaawe Katonda n'amugamba basonyiwe kuba tebamanyi kibakola era yabasonyiwa naye ku musaalaba akabozi akasinga okunyuma ennyo kankabanyumizi omu kwe baali basene Yesu ku musaalaba ko tebamuwanika bwomu
waliwo n'abaziba emisango abalala obakwalira kitegeeza mu biseera ebyo buli muzi wa musango baali bamuwanika kalaba ku musalaba tokayita kalaba wabeeranga musalaba ati weetikka omusalaba gw'ebibi byo omusalaba gwawukana n'akalaba kitwalira kuba kalabu basobola kakola mu ngeri enjawulo era kati katugambe nti kekalabako ebiseera ebyo tukuyite musalaba naye yesu yagwetikka nattinattina oluge nga gumumenya muganda we olaba n'emigga egiri akatembo naye wadde akatembo waliwo akantu kebadde wano nenzijukira munansonyiwe naye people really funny kati kale nakalaba wano kusibu era ndoza kyali yesu ku easter lwe bamukomera ku musalaba good friday ku good friday lwe bamukomera kati akantu kaliba kati like yesu yali bamutadde ku musalaba simanyi people edit people use AI kati ne bakalaga nga yesu abuuka ku musalaba n'agamba mbitidde miganye kanjumidde sakalaba naye okanyumiza nembange yakala oyingiramu eyo mata naye mu ngeri emu oba endala bw'amala okuzuukira wano ku ssande kaakati tulina okumulyaganya oba tuba tukyalina kiri era buli ndiga yonna gyeyogera tusanga endiga zitiguka ku street zitiguka tezirina bibi. Anyways, ndasemwe kasome ku bubaka bw'aba comment section wano tulaba abantu like how they reacted about that show. Ebibuzo byabwe. So tutandise ne WhatsApp. Like we have got mwana mlenzi saba omwana yeyita Mickey Wine mbale manyi Mickey Wine muganda wa Bob ayuzo ba Mickey yenyini nga yasindise message agambye ate jajja Mickey agambye kati mwe bahajati sikirizibwa gendako namwe kisinzo omutonzi kati kamuddemu. Alright, so kolinde tufuneko ne kuba calls okay. Hello, tukwaniriza nnyo ku Slow TV. Webale nnyo okubanga oli mulabi wa Slow TV omulungi. Tukwagala nnyo yonna gy'osingiza otukubira kasimu. Sebitosi Martin. Sebitosi Martin. Twaniriza ekibuuzo ky'omukama waffe. Yes, sir. Ye musumba wa Sheni ekimuyisa chifu judge yalamula amazima. Akantu k'amatabi akakuddiremu kale tova ku mukutu agenda ba akuddiramu akantu ako webale nnyo okutukubira kasimu katufune ku bubaka obulala okuva mu comment section. Kakali twasose ne Mickey. Mwana mlezi Mickey yakubuuzizza ekibuuzo tikufe bahajati abali ku show akkirizibwa okuyingirako n'omu mu yeekalo okusinza omutonzi. Mickey mwagadde nnyo. Mickey nkwagadde nnyo era obubaka bwo bubadde bulungi nnyo. Yesu gwe tusinza omwana wa Katonda ayaniriza buli kitonde. Era kyobola mu Bayibuli mulimu olunyinyi olugamba nti jangu nga bw'oli. Ekitegeeza nti ubujjiddemu abaaya gwenga bw'owulira naye tojjanga oyambadde. So ne mwana mulenzi Sebitosi Martin abadde alina ekibuuzo kye nti Farm Sunday yayagala okwongera okugimunyonnyola tagitegedde bulungi. Mwana mulenzi Sebitosi Martin obubaka bwo bugenda bba bukutuukako webale kwekumira ku Slow TV. Tukwagala nnyo bantu na buli omu ali eyatulaba tumwagala nnyo. Love you so much. Naye mutuyite ku Easter Sunday twagala ewali emmere buli location
ffe tukoneko bukonyi actually namba zaffe osobola ozifunaawo ku screen ziba zirotetulira ku Slow TV mwebale nnyo tubaagala nnyo abalabi baffe aba Slow TV mwebale kwekumira ku mukutu. We love you so much. We love you. Bye bye.